Lolo bagaliga museniza za NRM no zabawo omusolo. Ate abantu bamanyi nti bonna bawo omusolo. Abantu. Balowooza ni kasi bajja ogwalira tax tebawa. Bajja omusolo gw'omutwe. Ogula sabbuuni. Abantu bakimanyi ekyo. Bakimanyi abantu. Bamanyi. So sene zisimanya kukuseniza za NRM. Zamuwa omusolo. Asomera bwerere Makerere. Anti zamuwa omusolo. Ne ku biseera by'obotera baali basomerayo kati ati zaalisaba. Abazadde kati bali mu level ncha. Eyali MP wa Mukono South mu Nyanja Senyonga. Uzibya P7 byakomawo yankubira esimu. Ansonyiwe ekyali twali muyambonyemya. Ene kyamusanyusa nankubira esimu. Nange bwanga linatuukawa. Abantu ne bakkirira ku makubo ne batandika drive. Ibibuzo byakomyewo abaana bonna bafunye first grade. Muleeta abaana registration nga tulagawa. Byali byaffe bya buntu. Basajja bakulu. Nze ndowooza bino byonnyonnyodde okusooka Parliament P7 we yakomawo omubaka n'erinnya ly'emudde mu Dr. Luweero yakulira komiti ya health erinnya erimbudde mu Katona Nsaasi. N'agamba nti wabeerewo okubuuliriza era gavumenti eragira akakiiko akakola ku bya education. Abaana abayingira mu primary 1 miliyoni 2 lwaki bwe batuuse okukola ebibuuzo babikoze 7,000. Abaana miliyoni 1.3 abatatuuse mu P7 baabuliddewa baali batulimba tebayingira oba baavudde mu ssomero. Kaakati 7,000 ebibuuzo bya P7 byafulumye nga 7,000 gye gyakola. Kati wadde osoma wano Medi 3,000 bakoze senior 4. 4,000 gibuliddewa. Tujagenda tuka ku senior ey'omukaaga nga gisigadde 10,000. Mungu abajula bujulizi oba. Kati ku baana miliyoni 2 najululako 1.5. Nga tubatufuliddwa bangi. Mungu. Atalemererwa. Mungu alemererwa Semujju. Tutegedde Medi ekyo. Nti mu Uganda abaana miliyoni 1.3 bafudde. Kiwanuka Mungu alemererwa. Era nga bonna abafu bagenze Mungu somere wegamba Mungu alemererwa. Mungu talemererwa. Naye ajjako mu secondary, najjako mu bali ku kkubo. Naye bonna babatwala nga bali mu system. Bali mu ssomero. Bali mu ssomero. Ekyakoze ettaka tewakirabira bisiriye. Kituufu. Mungu alemererwa. Atalemererwa. Njagala Kiwanuka yabadde Mungu alemererwa. Tasobola. Bonna yabajulula. Awo tuukira ku bitutawaanya n'abantu abasimba elayini z'amasomero. Nti gweteebereza singa abaana miliyoni 2 zonna zaali zituuka ku P7 ne zikola ebibuuzo ne ziyita. Layini zaalikomyewo ezisaba ebifo. Kati eyo nsonga emu ekwatagana ku byenjigiriza bya Uganda. Bwe mbiizayo wali emabega tera okuwa ekyokulabirako ky'abantu babiri. Omugenzi Alhaji Abubakar Kaacha na Mayanja nakugamba nali muyambako okuwandika ekitabo okuwulamu bwe naafa nga tukimaze. Makerere bamugobako omuliro gw'okwekalakaasa. Yali munnabyabufuzi yasobola okuba sekretary general wa kibiina ng'ate ali ku university ng'abaafuluma batidde n'amalira mu Cambridge. Naye yali annyumiza nti bo graduation ye Makerere nga mu luggya mujjulamu batunda mmotoka mpya, National Housing abatunda amayumba, nga kitegerekeka bulungi nti buli mwana amale Makerere agenda kufuna omulimu adda ku kunoonya motoka mpya. Sisi nezaffe zisivuganga ku motoka mpya zino enkadde nti mpya n'amayumba nga kyekibeera mu luggya lw'e Makerere bazze ku ekizibitinga abaana kwolesa bagenda kufuna ssente bagula amamotoka amapya. Eyali commissioner wa education Nsubuga Ahmed yali anyumiza yagenda okumaliriza ekyambogo diploma nga bamulinze mutwala Kibuli leke walijjeyo ebintu bye mu Kisulo Deeka nga bamulinze kumutwala n'amasomero amala gamwagala agenda asomese. Nsubuga si yekka wabula abaana abaafulumanga ebiseera ebyo. Nakugamba Medi wano mungi ogwasembayo mukyalo nansonyiwa ekyo ngisogera linnya liwe Kasokoso nga nkubira esimu ngamba nti mutabani
omwana wange ali ku semester esembayo Makerere mbadde njagala nkusingire kapoloti kange ompe ssente amalirize university mukyala mukulu nemusinkana gasobola kumusaba kyapa nemungankuuze naye nga manyi tajja kuzza nene bwatazze kati ate wayitawo ekiseera ate ankubira esimu nga taata mukasula akaaba munange noonyeza nkomewo nti yalaga wanti anti olwamala olwete nagenda ebweru onawagenda Dubai okolo bwa meiji bwayaye kati ng'anoonya sente ate zimuzza okuva gye yagenze ombaka Semujju mwasene namala okusoma na semester emu yajje waka nanga ekyapa kiikyo taata mwannyoko wabulayo semester emu amala university nenzimuwa n'amala n'agenda saabitegeera naddamu kutegeera ng'anoonya tiketi emuzza nti asula akaaba ave Buwarabu embeera etabuse kakati bwenyagala ogeraageranya Uganda bbiri ey'abansubuga ba Abu Mayanja olwamalanga university ng'omulimu weeguli neeno omwana gy'onoonya ssente za semester esembayo ate olufuluma n'onoonya eza tiketi agenda akola owahouse gawe kale kenkolereza ntusoma somero kenkolereza oli kampeereza kesomero erimu bamusabye mmeka 4 n'emitwalo 2 soko yogereze nowe kali bamusabye emitwalo 9 za commitment fees omwana wa senior 1 kwata kifo ne bamusaba miliyoni 3 n'emitwalo 10 ezo kati zezigendera kwa mwana ayingire kyokka buli taamu ajja kusasulanga nga maze kusasula zino ennyamu ajja kusasulanga 2.5 empirigo bazijjawo kakati ebyo twali zitunze ne tutunda poloti mu kyalo omwana bw'anaabanga Abu Mayanja bansuubuga nti omulimu olumala omulimu n'atandika naye bw'omala okutunda bino byonna onoonye fiizi bw'amala ate n'onoonya tikiti emitwalo 3 naye entebe nawadde entebe olwaleero ku Lwokubiri fly Dubai twalya sente ntonotono okusinga eri endala nga buli we batuula abagenda okulinnya ennyonyi beesibye obukaaya tebagenda kuyijja alhamdulillah rabbil alamin babatwala kugenda kukola egyo mirimu si hijja nenkomawo olumu ennaku zino nali nkomawo n'abaana ku nnyonyi emu ne banga nti Semujju kuyogeramye ebintu yambe paasipooti za Uganda baziwa Abanigeria naye Abanigeria baziwa Dubai batufuukidde ekizibu kati mu bantu abasinga obubi abakola e Dubai ne batugamba Nigeria namba 1 Uganda namba 2 nti bagenze kampuni gye tugendera abantu bagende bwe bagenda bintu bingi mulimu abatwalibwa kampani ne bapangisiza hostel nga bwe bafuna kati ng'ano ku CBS munoonya abeera 20 nga bajja Kirindi ne beera kusasula emitwalo 7 ne baddeyo mu kisulo ne beebaka ne mamu ne batwala ne bayita ebiyumba abamala ne bafuna emirimu naye bano nganga nti Omwarabu abadde nga essubi yaffe riri wano naye kati bano abawa Nigeria passport kati bataddeko kulimino gavumenti ya Uganda ewa Abanigeria passport za Uganda Abanigeria n'agenda ne bafumita abantu ebise Dubai ne bakola efujje lya bulikika bagenda bakwatanga passport ya Uganda kakati abaana erinye B lituleetedde obuzibu kati ffe babadde bangi nga nali nabo ku nnyonyi nga bangi nobanga kati ffe otulaba baganya okunyonyiwenga visa zaffe muli yabeera nga automatic new katuzeeyo Kampala ate Omwarabu yali atukwatiddwa ku nnaku kakati ne badda ekyo nkireeserwa kimmedi lwaki okireese ekyo ebyenjigiriza bino abasimba ebifo singa ebifo basimbanga nti omwana agenda kufuna omulimu ne bwe baalisuzeeyo nga basimba saalifuddeyo naye ne bakuggyako miliyoni ze tugambye 4 omwana ayingira senior 1 onoonya somero erisinga obulungi n'amaliriza bw'amala n'onoonya ate zimutwala e Dubai amanya mu kigega kyaleeta yaleeta bino naye tibyawukana nina bya Museveni yaje Makerere nga gyendi nsoma 97 ngaze kusoma mukyala we yaje Makerere naye nga teyayise twasoma naye kata university yajingiramu nga tayise lwampaka ng'owaamini bwe yakera ngagala kusoma university n'agenda mu Lumumba n'agamba nsula wano n'ayingira faculty of law n'agamba kati nsoma mu mateeka mutabani w'Amini kati ne Kataaha bwe yayagala eddiguli
ey'obusomesa naye yagenda Makerere ate olaba kati wadde osoma wano ng'ogamba nti ebibuuzo nga babitutte maka ga pulezidenti Nakasero kati ye Ministry of Education gye babitwala nti gyasula kati golooza ndi gakyali maka ga pulezidenti kyokka n'okusoma Kataha ng'asoma Profesa omu Ebon bamugamba agenda amusomeseze mu State House n'agamba that's not a classroom environment n'agaana Ebon kati aruwa yali asomesa Nkumba yali wafunayo omulenzi omuto olwamuga nti ogenda Nakasero okusomesa first aid kataalike kunaaba n'amaaso n'agenda ye n'amusomesa bamusomesezanga eyo yakomawo kola bibuuzo yabikolera mu ofiisi ya Vice Chancellor Sebufu n'afuluma nga gye ndi mbiraba bino si byabinyumiza bunyumiza kati ewo ntute ate kubaki anti go ntute ensonga gye mbaddeko ekirungi nti webaddeko obujulizi anti mbadde wali obiraba n'amaaso gange ffe ebibuuzo twakoleranga wamu nga batukuuma naye Kataha yajja n'abakuumi be n'atula mu ofiisi ya Vice Chancellor second floor main building Vice Chancellor n'afuluma bwa yakwatawo omusajja yajja n'abakuumi yajja n'abakuumi abasirikale be bamukuuma ebyo byenjogera medi nabiraba gwengolaba n'amaaso Semujju Nganda tebabinyumiza nti banabiwulira ebyamini byo nasoma bisomera naye bino ebyamuseveni nabiraba n'amaaso kakati amanya musega agamba tujja kudda kusimba layini kyenga nti ebintu byaleese tebyawukana tugenda bugenzi kati bwajje Makerere nebamugamba nti abaana bayingidde yunivasite beeyongedde nnyo library yali abaana 300 bali 4,000 tebakyasobola kujyawo wano naga nti mufo kyogenda babeere mu kyalo babeere wano bwe basoma tibiriyo ne babeere wano kati ekizibu kyange zino fika z'owadde abakoze ebibuuzo abagenda okusimba layini mu masomero musheka ne bwanagamba nti amasomero bagate tuwulira yini ga bonna basome tegajjaawo kizibu nze naye wamukoddomu wange alyasa ne gabaawo ng'akera okutwala abaana e Nakasero naye nga ne bw'oyitawo olaba nti gwe tosaanidde kutwalayo mwana fe ab'omu kyalo Nakasero kati olwaleero medi ne bakuwa ekifunzo batatwalayo omwana Buganda Road Bati Valley amasomero ago kasita Museveni yagafuula kino okimaliza otya kyenyala okumaliriza nti kino nze sikkiriziganya nakyo kyamanya mushega lwakisikiriza buyingizi kati Malaysia emu ku nsi ze bayita Asian Tiger ezikulaakulanye ennyo mu biseera bino we twafunira obwetwaze 1962 Uganda mu byokulaakulana yali yenkana n'ensi ezo zi Malaysia zi South Korea olwaleero zaatuyitako nnyo kiringanga bw'obeera ku kyalo ewammwe ng'olina omuvubuka ffe twabeeranga nga tusamba emipiira muli ku levo y'emu ogenda okulya nga waga nti azimba ekizimbe mu kibuga wakati okyali ku kyalo ayina akedi kati zi South Korea zi Malaysia gye ziri Uganda yasigalayo ku kyalo naye Malaysia yalina polisi nti egenda kunoonya buli mwana asinga obugezi mu ggwanga babatwala ebweru basome. That was their policy. Nga bw'olaba mu mayanja nakugamba mu mayanja bamugoba e Makerere colonial administration agenda ekibuli ow'omulangira Kakungulu ng'abangobye enoonyiza scholarship ng'olwo Mengo erina scholarship z'abaana bagezi mu Buganda. Mengo no wetuli wano. Kati amayanja nyumiza nti omulangira ajja wano asaba Sir Edward scholarship amugamba nti abafuzi b'amatwale tebaatunyigire. Kati amayanja amugamba kangendeyo njogere ne gavana Entebbe. Agenda Entebbe gavana amugamba nti buli musajja mugezi katukuweerere ku ya government. Naye nga tebe bamugobye Makerere. Kati nanga nfuna scholarship ezi eya Sir Edward Muteesa nenfuna n'eyabo yali Andrew Cohen nga yali Entebbe. Naye nga mu mayanja yava Buyikwe Engogwe newe yali agenda King's College budde okusoma yagendera ku gaali n'asula wano Mengo ng'olunaku mutasobola kutuuka nga yembeera gy'alimu naye olw'okuba yali mugezi Mengo emuwa scholarship ne abafuzi b'amatwale bamuwa scholarship agenda asoma ebweru. Zombi ezikozesa yangambye y'abafuzi b'amatwale yaliko ko allowance nga kasinga kulya Mengo
Anga nentwala eringa ngesingako point yali mutuufu. Yes, point nti Malaysia yali enoonya abaana bagezi naga nti oyo yasinga nti olaba Mpuuga asomera Nakyenyi n'afuna zino butumutwala ebweru bagenda kwera mugasa eri eggwanga. Kakati olwaleero Museveni alinayo scholarship za mirundi 2 alina billion 23 ziri mu State House atwala abaana ebweru okusoma era kimanyi wagwanga limu kuzi bamugamba leteri sitagireeta mu parliament nagamba yene n'essomero yayetera Sylvia n'amabidde ebizibu erya primary Kanyaryeru nga abaana ba UPE abasasulira buli mwana kino baga nti kati amasomero gafuke ga USE bonna zibuddo nabisunsaani ani nga abekanyaryeru buli taamu abasasulira emitwalo 7 aba UPE buli omwaka mulamba n'abasasulira 7 kati ekyo Mushega kikiri mu report ye amasomero bagajjemu switch gafuuke nga Nakasero Buganda Road Malaysia enoonya abaana bagezi ya Uganda tuna okusimba line tugenda mu Kinya kugambi Uganda yali omusingi gwaye enoonya abaana bagezi basindika bweru abo mayanjo owengugo batwalira ku gaali wengogwe ne bamuleetanga n'olunaku lumu tebasobola kutuuka Buddo ne basula Emmengo wano waliwo mukulu we abafuzi b'amatwalo olw'amagezi ge bamutwala ebweru Cambridge University n'asoma eddiguli n'akomawo n'abeera wa mugasa eri eggwanga. Kati system yaffe yalwadde enoonya abaana bagezi bagenda kujja Uganda Medi nali ngamaliriza point esembayo nabadde Macau mabegako nali nva wano nempangisa hoteli ey'okusulamu bwe ntuuka ekintu kyannuma na kati kikyannuma nagipangisiza ku mukutu gwe bayita hoteli.com bwe ntuukayo nga buli miliyoni gye nsasula hoteli.com erinako emitwalo 17 buli room ya hoteli Abamerika abatudde eri abateekawo omukutu ku kompyuta kwe mu bookingira teyazimba yadde ejjiiko y'omusenyu yadde bulooka emu naye ali ku kizimbe kya munne buli room gy'osasula buli kakadde k'osula we n'atwalako emitwalo 17 tekinologiya watuuse mu biseera bino kati tekwa kubangula abaana batandika okukola ebintu ebifaanana bwe bityo kuimagine nti oli atudde mu Amerika yateekawo omukutu hoteli.com buli Uganda onoonya hoteli yakusula mu maka n'onyiga ye ne ziyingira emitwalo 17 naye ng'oli musajja watu yagula seminti n'agula emitayimbwa n'aleeta abazimbi n'akuba langi n'agula ebitanda n'agula entebe ono atalina kye yagula n'ekimetadde obuteesa omukutu ku kompyuta buli ruumu gy'osasula atwalako 17%. Kyekiri Malaysia kyeyakola okunoonya abaana abagezi ne baweerera kati bano abaana abayita ebibuuzo n'ebyogenda ebuddo gavumenti yabadde n'abazadde tebalwana nabo nga buvunaanyizibwa bwa gavumenti be batuusizza ezo ensi awo we ziri kakati abalala ne mukola mu mirimu gy'abano kuba abantu benkana magezi omusajja yaliyo enkozi muzungu yali chancellor wa university kwa interviewingako nga kyali mu observer naga nti Uganda abantu balwala obulwadde bw'ogenda mu university nti abantu abasinga tebateekwa kugenda mu university buli mwateekwa kuyigira awo waali omula senior force P7 ng'ogenda oyiga ebyokukola naga nali South Sudan ng'abantu bebanoonya bamakanika b'emmotoka basiba tayiro plamba naye ffe tutundayo nnyaanya tutunda mu katale tutundamu menvu ndagala nanansi kati wali ssente ebyo byonna byoyogera Vola yagambye tugenda kujja ebibuzo bya P7 kati niwona abijjawo okujjako ng'onoonyeza abaana bakakensa abakugu ne scholarship ne zigabwa kusinziira bukugu abo ne bafuuka omusingi gw'ensi ab'e Dubai kye bakugamba Dubai amafuta ku economy yaago galeetako 3% naye baga nti ffe tulina resources we have leaders sajja wa Dubai yaddira eddungu n'alizimbamu buli kimu n'agamba abantu nti buli ayagala okutunda ebintu jangu otundire wano naye nga si babikolera Dubai ne musula mu hoteli ze ne muli emmere ye n'abajjako emisolo n'azimba ensi buli omu ne bw'ogenda wa buli omu ne bw'otambula no ku Africa ogenda Nigeria nga baga nti tugenda kuwa holiday ogende Dubai osolako mu Pullman naye nga bo tebalina kyabugagga nawe bakubuuza ogenza emirundi Dubai batunda ki naye nyina sirebayo ngenda mu Miracle Gardens baafuna amazzi agabuuka mu bbanga n'abuusa amazzi n'akulyako ssente
baba Dubai baga nti we don't have resources, we have leaders. Dubai nachi? They have no resources, they have leaders. Uganda? Tuina resources, tuina leaders. Kakati awe tuli. Mpaka tuna education lwena awera. Tunonya basajja bagezi.